Mayinja yalyamu Kyagulanyi olukwe. Bannange. Bigambo by'okuzisanga ate bigira. Mayinja yalyamu Kyagulanyi oluki? Olukwe. Kati diru eribwe gye ya Peace for All. Bandaga emmotoka gye bagenda okumpa ya Black. Bandaga ne ya Mayinja. Nga kyasanze bavuga ezo nga Bitex yavuga. Zenene. Zilawane bebe. Kakati nkwata ekifaananyi bwe kiti. Nkiwereza Kyagulanyi ku WhatsApp. Angamba muganda wange. Wano bakutuusiza bakuwadde yeno ebigambo byakozesa. Naawe bakuwadde yeno ne mugamba nedda. Yabadde bandeetedde okumpa. Waliwo project bweti ya Peace for All for Peace. Bagireetedde nze ne Mayinja. Naye nze naganye ntukanye ne Mayinja tetugikwatako. Muyimbi muno. Bagireetera abantu babiri. Ronald Mayinja yavuddeyo n'ayogera ebikankana. Nagamba ne batunda kadi. Awo kawe nalinyaga n'okwogera. Byabina munyogeza byabwerera. Yagaba batunda kadi ye yeggomba singa naye ali mu parliament. Ena bwe bunyivu bwe lwaki yava wa Mwami Kyagulanyi. Kati gundi interview agiraba. Bulungi. Tambi tosobola kugwa bibuuzo byotatudde. Mayinja bwe baleeta Peace for All for Peace. Abagindeetera baali mikwano gyange babiri. Bansanga na Wandege yawase bankyaye. Wamma baleeta sente baŋŋamba. Waliwo project ze. Terina sente. Yeah. It's a non-government organization. NGO. Ningama nsomera. Nangama naye ogenda kufuna sente akawumbi kamu n'ekitundu. Naawe. Akazimbabwe akawumbi 1.5 billion. Nze sikwatangana ku milioni 2. No funa omuntu azintuma tebanneesiga. Bagamba wenzi kwatya nnyinza okumula. Kati musajja ayogera kawumbi kamu n'ekitundu. Babikula buutu bati nga mulimu milioni 3. Bagamba olusanvu tumala genda wa Mwami Museveni ekisozi. Ayogereko naawe. Nembagamba nga ndabawo ekitagatta. Bwe banga eno NGO non-government organization. Is it necessary to meet General Museveni? Mayinja agenda ku bw'MP eggomba. Tuli mu 220 mugumu. Yali 220 because tulonda January 220 mugumu kati 220. Yes. Ngamba nkubira Mayinja esimu. Uganda wange. Oli otya kiganda kyange. Kozi waliwo abasajja bano gundi. Diri yabadde baleze nti nange bazze wano. Nemuga ogitunuulidde otya. Ko Mayinja nti gwogirabye otya. Ne mugamba nfu. Ebwogambye ne mwana ensonga zange. Tebode buno Mayinja nga tugenda kuwangula ebifo. Ate eno pressure group teetaagisa kola. Babanga abantu abaagala okutwa isolatinga ku Kyagulanyi. Tuna people power. Tuna boleeta Peace for All. Kinnemye okugatta. Nange abo bakikuleme tukireke. Namuga tukireke muganda wange. Ko ye kale. Nange sigenda sente zikola ki? Nesooka ngamba bano tumusooke mugende mulabe Mayinja. Wanakkiriza. Bwakkiriza mukomewo. Nga mayibulu nnyo tino Mayinja. Tagenda kukkiriza. Bagenda kutwaza okwogera ku simu tagenda kukola ki? Kokkiriza. Ali gumite. Kumbe gwe ngamba ali gumite. Yali tomite. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Veno wansi tuya ne basema kula baseka matte alega dagala lya manyo lino boliteeka mu linnyo terinyenya ne nodikula mulitawanya abange nodikula mu libagumu nnyo sajja alabike daga olabana litawanya nakula mu dentist musajja muka kati akyama ate agenda okusekamu nga atalina gula derinnyo neri Cheka gasumbu abasaba. Ate gwatunda Dagala. Eggumo erigumya amannyo ate tolina. Nawe kenyito ina. Nali bali anja ladies and gentlemen ni gwamuteye Shalom Power. Abasajja batachafuna saluti za kumacha. Abema maza bakwesa ku masturbation. Ni solution yaabwe. Abasajja abera bema maza tubaka Shalom Power mpola. On Shalom size no buwanvu wano obotuse. Okalabye obuwanvu. Alikakola kacho bogendo beera. Kati no ate kati yakatunda ali bulala.
Oyo 5 rounds and above. Mubango abasajja basinga bogira ng'otunye bw'olumaliza bw'oti mbayeso konune ku bbeere sooka okole ki ogenda kubanga owangira munda mpolampola wa 0705 271973 sangibwa Kisasaawo Emityana ne Mubende ewali paaka ebamenya paaka awo awekiraba Shalom Health Services. Ntambita naba yekola bwemba ku set nako Frank Ntambirwa naku lwanjawulo sinze akola introduction wabula because of status olw'emyaka babona bakulanye emyaka era obalaba bakulukulumuko swadde kyetaagisa tomujjukiza emyaka gye ngaje tuli jojja bwe n'abantu use kubanga ennaku zino bikambwe nga tuddayo ku bino nasanga katono nasanga omusajja era Emityana egyo oyogedde nga atunda ddagala y'amaanyi ga kisajja naye nga batugaba buli mukazi gwawasa yanoba kati nenga alabika yali musabwa alabika yali wa Shalom Oil ng'amaanyi mangi abali ku Shalom 256 bane tubalamusizaako ne tubabuuzaako gye muwangalidde yonna olunaku lwa Sande mukulike mu masinzizo gye mubadde abasiraamu bannaffe mukulike ekisiibo mwakimaliriza bulungi nnyo nnyini ddala twebaza bannaffe abasobola okubanga mutuyita ku Idi Shamim Mayanja weebale nnyo weebalire ddala kubeera nga twala naawe Idi eyo so yembere yamanya Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest East African professor the Juggernaut the renegade encyclopedia the Konosua nako olwaleero wano we tuli we mutulaba tuli ku campus tuli ku campus eya St Lawrence University we tuli ddala era munnange omukulu ono tumubyeyo bubbi mu lecture tumubyeyo bubbi ga munnange soko jjo tuweyo kakantu abadde mu presentation natugaba nange mu mpeda kya 10 soke malirize nagimaliriza era wano tumina mu kasala kaseera katono asobola okubeerera nga addayo abeere ng'akwasaganya emisomo omukulu amanya ge of course ye Sir Mathias Mulumba Walukagga Duka Ekibabo nalo liryo Duka Ekibabo gwe tuli naye wano olunaku olwaleero omusajja muyimbi musajja munna mukulembeze ate essaawa zino of course ali mukubeera nga yeeyongerako ku bitabo okubeera nga ate alina trajectory endala jajja okubeera nga ateekinga nga gataganya ebintu bingi musajja na business n'ebirala of course biyitirivu nnyo nnyo nnyini ddala tumuwuliddeko ebintu bingi nnyo tuze tumugoberera ebbanga n'ebbanga omu ku basajja be tuyinza okugamba enjasabiggu mu kisaawe eky'okuyimba naddala mu general eyo ey'akadongo kamu twakola shono Mamuli Katumba Mamuli Katumba natugamba nti Mamuli Katumba natugamba nti musajja yali musomesa wali musajja musomesa era mu myaka egyo kadongo kamu yatintira ennyo nnyo nnyini ddala gwomu ku baana abaali abato abajja mu kisaawe ng'oli mwana muto uniform y'essomero ye naye ekintu ali n'okyongererako ddala n'okyagazisa abantu okusomesa nno buli bwagamba saali musomesa nti omutendeke kati twasomeranga ku secondary tusomeranga ate waliwo ne primary kati nga batugamba aba secondary tugende tusomesa abaki aba primary no wansi kati naye nga si busomesa obutendekese kifuna bubi wali musomesa oli myaka nkaaga yasooka asomesa emyaka enkaaga gyo si mingi nnyo naye kyengezaako kugamba avanga ku secondary batuyungulanga ba secondary musomesa abasomesa tebaali bangi biseera ebyo era twasomesebwanga ba student teachers era naffe ffennyini nnyini nga ogenda kusomesa agenda okujja basomesa twali mu primary ng'agamba master Miki Kasujja nti ate nsomera Kololo mu secondary kati eno nga bajja ne bakola kine batusomesa so nange bwe byali kuyambako bye nasoma mu primary nange bye nzijukira ne nsomesa mu bali otulira abasomesa bwe banajjira dada nsomesa history nsomesa Olungereza lwaki ogamba Luganda okubala sikulaba mugenzo okulaba nga wendi ne bwe natandika nga mbaze bubi nyimiridde bubi mbaze bubi omanyi gundi Robert Greene yawandika kata the 48 laws of power at the 9th law tells you that winning through your actions never through argument kati gwe bwokola mu evaluation ngabo zotambula ngo ondaba nga nzo mukuba feria sigwe naye okubala okwo anti kyegambye nti nno ebikolwa bye biba byogera ebibalo byange bwenyimirira ebibalo byange omusajja omusiime nze nasookera ddala Kabaka okunsiima nze nawangulako wano ku gundi ku Jose Chameleone Bebe Cool ne Bobby Wine
Artist of the year. Wabadde atyo emirundi egi ko tulepoke ne bako emirundi egi ne mpangula mera artist of the year emirundi song of the year emirundi so kati lwakwanti kati abamu tetwagala kuvaayo gavumenti nze big size nenga big size ate yono asiri say we silent big size silent big size basi member wa megako ya begera dollar oli muto munange wakazali ate tosomera na byafaayo yo aweze zabiti emyaka tajiweza abiri oyo bujje ate jja kulwawo nyaawo ku 19 kubanga ngejo tandabana kufuna mudata nafuna asayira ddala emyaka bagambe ndambi osanga wali kulira ali bafuni obusumu ngabo ekyanja ko ntambi ku program mwayogedde nga sina kimanyi musoke muzika kanye wa mukulu mulumba tukusanze wano ku campus egambe eti Central Orange ngamu kwa finalists oli mwaka gwo gusembayo na semester esembayo era tugenda kutandika ebibuuzo nga 18 May na 3 May tumalirize ebibuuzo awo nga degree ewedde ndi mu faculty of arts and social sciences nkola Bachelor of Public Administration and Management so kati atenzo mu best performers in class so chewunyisa nnyo tuina musomesa from the head of department wa arts and social sciences amita Mwesije William aya gamba nti newunya nnyo honorable omerambi buzo ngatako kubanga banteka kamaso ngasimanyi walaba ali wali betunuze eri balinga batakulapa bagira kumbe balabo ensobijo nagamba musajja tako pakatula first year first semester benamalo kola ebibuzo nenteka ali mu kibasa n'efuluma waliwo omusomesa bamuyita ali wano bamuyita ni Lwanga natugamba nti nangamba nti nakebedde mu bintu byo ngofulumye ko yali vigilator ndabe akanzo kola musajja ngoli na touch kaba kapira touch kukigere kweri bali bewunyiza nnyo so bade kebera ali ku notice board nenengira results zebatimbe walingo wabadde wakuna ndi wakuna mu gundi eyo mukose nchali wakuna ninda performance ya gundi last gundi eno semester ndabe bwegendo kola ki okubeera ekino obo kikwasaganyiza maanyi ate era sagwa mu maanyi kubanga ebyaliwo ngabo wabiraba when I was denominated ekisinga kyagenda mbongo bw'abantu bateekawo ekibozo olukagati yakola ki yasoma naye nenga sijja kugwa mu maanyi kamalize degree yange baba talina nsonyi n'okuswala bakole ki baswalire ddala kale ekikuyamba okubeera nga excelling academically nti ebisinga byebakubuuza waliwo ebisinga bambuuza yabuuza mbebuuza nedda ekisinza okunyamba ennyo nti eyo public administration and management kumpi office gyentambuza kyengera town council eri mu mbeera z'abantu na byabufuzi bw'ogenda okubirabanga mulimu human resource unity ekyala tumuyina ku town council mu project planning eyo abayinginia atengera okola monitoring waliyo project ezize ne evaluation tugenda okulaba nga kumpi ate embeera za nga practically byembadde nkola theoretically nze kubiteeka muki mu bwongo n'okubifunamu ebbaluwa naye nga nti n'okumanya oliwo badde obikola osobola obikola okozesa nnyo n'obuyinza ate oluusi bw'otayina ojja eno transforminga n'omanya nti kati ng'abaana abasinga bagenda ku kyeyo ne bw'omugamba nti ku kyeyo ojja kunyigibwa amala kutuuka ekimunyiga n'alyoka akola ki naye n'omugaano muwa sente za tiketi agamba olina omutima omubi bw'atuuka eno alyoka agamba kiwali ongamba kyekyali ekituufu so wano obeera transformed okyuka mu ndaba y'ebintu n'enkola yaabyo of course ne knowledge gy'oba ofunye eno ensome ya njawulo kweri gwe bw'olaba obulabye ebintu tubadde mu kuyimba nga bw'onkuba oluyi nze ate nkukuba tteke bw'onvuma ng'osaaga nze ate ndeetera ddala gamba eriwuluguma nga sabasaba naye kate be n'otuuka n'omanya ethics n'okola ki ne ku ssimu n'omanya neeyisa ntya so okusoma kya muwendo ate n'embeera kaamu wano nze omu ku basinga bwe mba sinze nkulembera empisa bwe mba sinze nkulembera
teri akulembera kubanga ku level yange nzijira mu mmotoka manyi kyenaalya baana bajjano nga tamanyi abatambuza bigere tamanyi kyanaalya tamanyi bwana addayo katamanyi oba enkyana asoma naye nga ssebo era olabamu wamawagali nga talinyikako naye kati ffe abasabasaba neonya bagamba naye lwaki oli hambo ate nga toli bubi financial biki linnya nezimu sente abalbooking abaleeta wano namusomesa amala okureceiving mwamala naye nga akulaba okyali hambo so humbleness terina kyefiiriza muntu tera kyekujjako tolina kyofiirwa okujjako tolina kyofiirwa ng'obadde hambo olina empisa wabula ate bw'otaba nazo lw'ofiirwa wabuli muntu atandika okutya takwesiga kitabani kyagundi ogundi bagira naye bw'ati ndozera mundaba nnyo ovalaba njagala mumbuuza ebibuuzo bitono saagala kwogera bingi nnyo kwefu mmanyi nnyo naye otwadde n'omusomesa awo n'atugamba era William oyo atugamba nti most people especially men nti abamu some of them think that sleeping with many ladies is what determines how strong a guy is man is so si kyekitegeeza nti olina amaanyi kati nange okwogera ennyo si kitegeeza nti mmanyi nnyo bitonotono naye nga byansa neyanziza ebadde preamble of course but then essakwoli oli musajja muyimbi kitegeeza nti olina status ekubeerako obuganzo bwo bukubeerako tebukuaffectinga wano ng'abaana bakuŋŋaanirako nti sita wuuyo like how do you deal with that okubeera nti attention yo tojikasuka mu bali abalala oba tejja nekubeera ng'ekubako bwetyo ebeere concentration no ekikulu engeri gye natandika nakomawo okusoma nga ndi mukulu okwongerako I knew what I came for abamu bajja nga tamanyi kimuleese n'akyuka n'adaivatinga n'akola ebirala nalaba ebiwala by'amaanyi kitegedde naye nze ne boogenda mu register attendance register toyosa njosa lwa nsonga era mala communicating na lecturer nemuga afunye ekizibu ekyo bannanyimbidde wala bwe wati naye era mbanya kusanga akatabo agambe abaana twasomye wano nempitamu nina omusomesa nga owebweru lecturer bwe mbanga saasomye wano namugamba jangu sawa nga tuyisaamu kitegeeza manyi ekyandeeta I did not come here for papers like other students do. No, I came here for knowledge to acquire knowledge. You know, nesharo musoro bagamba nti kati ndi knowledge ebu okusenga before than before. In fact, nkubisana munyo. Nina nga tulina lisimanyi. Wow. Then how do you handle or how do you balance leadership elijoli because ekisanja kyagenda maaso obukulembeze baba bakyabwetaaga eno fabagala music tuba tukyakwetaaga abajja ne bookings n'ebirala then n'okusoma ebintu bisatu omulundi gumu how do you balance ate bitono na nnyo netaaga n'okunyongerako n'okulima nnima mu kyalo kati ekirungi kya office nti yo university siya teringa ziri high school tujja kuba kalamba kuva saa 2 mpaka saa 11 wano mu wiki tuyinza okusoma ennaku nga 3 oba 4 nomati ku Monday tusoma saa 8 mpaka saa 10 kati okera ku office kusawa 2 kitundu ku 7 novaayo ng'ebiro biterezezza ate neno nojja n'osoma kati ate wano tuvaawo saa 10 tuba tusomye nga tusomerwa ggulo bw'ovaawo nengenda entebe kuba endongo simana sawa nyanga nanyusa dawano nakoze n'ompira maze okusambako training nenaba nengenda nyimba nozolaba ati byonna buli kimu kirina obudde bwakyo twali kiyingira mu kinnaakyo kiba kya mwendo kanjala kuzze ku mabega wali katono bino byange Matthias ng'omuyimbi gwomu ku bantu bendowooza abalina pen eno mu ngalo zaabwe nti bw'otandika okubeera ng'ostructuring oluyimba ng'oyimba oluyimba oteekamu ebinonoggo biyitirivu nnyo n'okusinziira ku themes ezibeera at play wayimba oluyimba lwa lunkuse wansala so nali nkwagala okukamala that is one of my personal best songs olw'engeri gye natulana mu makaago okay kale tugere naye nti ennaku zino abantu balina ebizibu ebyamaka nti abayimbi mubeera bannabbi naye si bonna muberamu abannabbi nga
ayine kalaamu eno ng'asobola okufuwasinga ebiri mu maka g'abantu n'atula mu karakita eyo n'okuba oluyimba olwo lunkuse nti essaawa zino abasajja bali ku nkato gye bali ewaka babafudde kwegamba nga buli kimu senga maama biki olina engeri gye wawandiika awo obuzibu bakita black tax eno omusajja gy'aba nayo olina okulabirira maama olina okulabirira kubuko olina okulabirira wakojja kwegamba ebizibu ne bikwetungako. Was it a personal experience mu kaseera ako? No, by then I was so young tukaleke. I was so young ngomani nafumya mwaka ki So young. Kale tukaleke kwa choya gani. But I can say that I was so young. Sa ina mukazi mbuddo kubanga gwali mwaka gwa 2007 yeah 2007 basa kumpi miaka 20 emabega sa ina mukazi ne babuza bakapwa aze wali muvubuka twaliya nali muvubuka ate no muvubuka yabeera omuto nabona lebe kigambo tukireke kati chetira yanga generation wane koma kwana mweta kakati atenze by then na ndi mu 20 plus kakati sali nali nshali na baby tugende maso musajja muleke okudera ukusoli muto bali muto Abitex so yategekane ronchi watekera okukupa mota we nali ndi mukazigo kange eyo ebwayiseyo nga jensuleyo mu bugala niyo mu ndomo jase byoko yandi twali gitagitanga no bwala walo tukaboko naye nga siri mufumbo nali financial kwera stable nga sagala wali wamanyi walukagga Baibili musanvu goyogedde you were an established artist yayina nyimbe empitirivu mu kaseera ako nambole jukira zeri mabega babigambo boys ziri mabega wali buli radio ngo okuba boys wa 26 bizibu family 27 poke 28 nambole eri mabega 25 then chimasa nnaku 23 biliena nda chimasa na kwe kuli nambole 25 ndikubaderwa fees biliena kuli wolina ofira omuzadde tagulwa 23 nyimba zezandeta kubeera nga mfuko omuntu omumanyi kitegeza Baibili musanvu wali gumite mu kisaawe nali nzigumidde naye nga sente sinabazikola ki ninga twalabanga buli shonga ku olito anti gulira sho twabeerangako naye nga tuli bakozi oba funa kyegamba nga ndi mukozi n'abakama bange banjawulizako bwawuliza bayinza okwogera abanja g'ekibiina namala kwa buyimba kitandika mpola okugenda tufuna ssente so nga tonnaba kwetongola kwera independent kizibu nnyo okugamba ku musaala nti gundi nayensonga lwaki olaba abayimbi buli afunawo amaanyi ng'avaamu aluna bafuna amaanyi ng'akolesa so ng'olaba ekibiina kyalimu Chamani gonokola namige promoted singers namige standard singers oh standard ekyaliyo namige twagizunguwa zaamu eyitibwa Vision Heroes yes Vision Heroes nazijukira omulungi omuto ever smart yense 25 buli wololonjiwa nebakwogera simanyi bwe nayita abakazi katono banjole buyozi mu makubo nambole Allah ali kati mbutufu nali emabega ko nga nyimba ziri educative ziri constructive but sayina access ku money nga twali odwa amaanyi nnyo lukuleetera ki nebwe nkuba nambole ate what inspired me okuba nambole it was Abdul Muras ntuka mugamba enkubye ntugubadde lwa fees omuzadde tagulwa nga yayina farm muganda wange akoze video tambula ku diba tugende bara wala bigira biti atuse ne mugamba njagala onyambe ofuneyo kasente nkoleyo video nange nangamba atoyina nyimba atoyina muzadde tagulo ina tugubadde fees ziwere ezo si nyimba soko furo oluyimba nawuliranga sikyategeeza kyakusumbwa mu mutwe enyimba ez'amakulu sikyategeeza nti ate si nyimba abudona ayinza alowooza nti bino byayimba bino bizibu nenfuna peni n'ekitabo nentandika otyo mebo kenkusanze leero nenkubira David DMS yes nangamba gyendi olwo nga amaze okuba bibuuza ezitambula okufa zibibuuza akubidde ne kapo gundi sigwa jjajjaawo tuli waggulu nnyo neddeya nasooka bibuuza bibuuza
Nedda sebo. Bibuuza wa mwaka ki? Bibuuza. Tali mu 2010 oluyimba olwo. Simanyi sejjukira. Nze nzijukira nga ekyampa amaanyi ogende wa David kumala kuwulira bibuuza. Ankubire. Maybe nga talina kuba kwanze at least bibuuza. Kati gwe yali omuto ataaliwo. Bakola ne show kwa ejika bakolanga video kali nga video gyakola mwatekadde ekiza show n'ekifo. Yinza okuba neerabiddemu. Naye kati tudde wali nti nkubira David. Ngamba gyendi ngenda nkubira. No. Yali gundi Joy Tabula. Joy Tabula yalukuba. Wano najja na nkumbi wano. Nga nzija. Bw'otuuka wali hoteli ya Lutaaya. Oyita kwenyini awo munda awo. Wali studio. Nga nkubira Kinnamboole. Dadi zaite zikuba nyimba zange nga sina sente. Yali muno okusasula. Kuva ddanga paka kati. Kuva dda radio. Wano radio ekola nga towaddeyo sente etekaba butesi mu system oluyimba. Ne lugenda ku playlist. Beat ne Simba. Bo bateekamu ng'oluyimba ate yo beat lweza nnyo automatically. Balo automatinga sawa ene jazza. Era tali presenter ayinza kugamba nti bw'oba tonjokeza sijja kuba. Gundi yatugamba mukyala. Rebecca Jimbo yatugamba. Ne bw'oba omuyimbi tomwagala lwekubanga bulango. Ku beat era ku beat gye sasula nga nusu ekikumi. So kakati tuvaawo malo kuba Namboole n'okuwira Katongole omutongole ng'alukuba mu kanonga mu kusimba. Nali simbako kusimba mbulamu bwange. Ezo style y'ennyimba Simba ze baagala. Ngamba beat nga beat bwe kukuba wiiki emu. Oba oyiseewo. Oba osinze gwe bakubidde emyaka ebiri. Simba nakwa bane ne lukyaka yenda okulaba nga batandise okuba basooka bakunyanja yakava ennyanja eyo simanye sese wa simula butandika okuvuga twagala mujje eno akayimba akapya netugenda twayita Ntebe okutuuka eyo mu nnyanja eyo. Wali mu kibiina ki? Oyo Vision Heroes. Vision Heroes mazo gizunguwaza. Kakati nzija tutuuka eyo ng'abantu balinze ng'essanyu balina nga buli kazigo konna oluyimba teepu eyimba kimansa nnaku Namboole kimansa nnaku kwaza ali ku teepu. So nga tutandika bwe tutyo ongezaako okulaga nti nali oluyimba olwo naluyimba lwa busungu kulaga Abudumulasi ebyo nabyo ngamba tolina luyimba nti osobola biwandiikira eddakiika 4 oliwandiikira bbanga kyoddo eddakiika 4 ku 5 ngamba mmebo bataddemu bonna twagala n'obulenzirenzi mmebo ovulunga mutosi byogerako nfofoolo bawe ndi omwenzi atawenera era eyabulwa n'eraavu mu nsi byogerwa n'abasajja kyokka engeri gye bakwanamu mmebombi satali muli wa bisiyaga naali zibalagiddewo emmese ezo omulenzi omulungi omuto Eva Simati yenze ate buli lw'olulungi wa bye bakwogerako ndaba ebyo. Wow. Nenga kayanja nga alina okukuumaawo nga wasabika ebigambo kubanga oluyimba luwulikika mu ngeri erimu ebintu biri naye ng'osabise Namboole tugende Namboole leero ku mwana ono omuto jje bbiya balowooza Namboole eri stadium Mandela ku muntu omukulu ng'ategeera kati yabeera muwandiisi mulungi kati ffe eri mu poetry tukiyita someone atadde mu double entendre ekigambo kimu naye nga kitegeeza ebintu bibiri nga kisinzira ggwe ango kikwoliko oyinza kirabira ng'omuto atwala obubaka obubwe n'omukulu n'atwala obubwe. Omutonga yatwala bya mpira alabira ddala mupiira wano kungulu naye inside nga waliyo mwemune paki ebyobufuzi entebe bwa pulezidenti konji ntaddemu kiwedde lwanyisa abalabe bange Mandela yekka yagikola ki Mandela yekka kuva mabega ndi political era for the last 20 years zize nyimba eziri political not because I want to attack the government naye nga ndi political kujja kwange manyi taata wange naye yali munnabyabufuzi yali mayumba batugamba yali mayumba 10 kakati n'abaana agenda nafuuka ow'eggombolola nayagala nnyo engeri Kafeero yali ayimbamu njagala nnyo okusabika nga saagala ate ffe twakula batugamba nti obuwemu wakiri omuntu omukubamu ettafaali n'otamuwemula so nga noonya message ene neetuuka etya eri direct soko kiddemu ekyo ekintu kuba kati ssaawa zino music abayimbi bawemula nnyo ne bagamba nti byebitunda babagamba batya mu eri emabega y'ensonga lwaki era olaba nti bwe bawemula omanya ebigambo by'okuwemula tebisukka bina biba biwedde vocabulary yabyo tebisukka bye baddamu byebimu gwe sooka otumenyere by'omanyi ebyokuwemula ennyanja obutungulu
naye yes ebigambo ebyamakulu tebibalika bingi ebyobuwemu tebisukka bina ebitali byabwemu nga byamakulu biyitirivu nnyo lwaki olondawo ogenda n'entanda entono eno nga waliwo ennene generation zikyuse anti kati abo bonoza bo bali ku entertainment kyokka naye fe abali ku edutainment mwalimu n'okusomesa okulambika n'okusanyusa era nze Kafeero yaŋŋambanga nti ne bw'oba oluyimba terukoze hit making sure nti mulimu obubaka yagera ku interview neba tetambudde kasita obubaka obambu kisomesezaamu interview zange zezo ekyo ntambi kyakola ekyo niwe balabye 10 naye nga obubaka bano mulayizinga ebigambo twatendekebwa abasajja nze nabeera nga Wakafeero emaganjo nga ndi houseboy nebisirikiru era houseboy wa Kafeero emaganjo sikiwuliranga era natambuliranga ku pick up yaso bakuba ennyimba kasozi bwalwala nga naakajja 96 nga naakajja kakati bakubayo teepu awo gye baagatta Kasozi Kafeero basudde balina teepu gye baagatta teepu 2 Kasozi bakuba na Loisi bajja bagatta Dunia Weeraba yali yabasatu Kafeero basudde ne Kasozi ne batubayo gwe mwana wange bakuba teepu 2 kati ebiseera ebyo nali wa Kasozi nga nakayingira kati Kafeero abali mu studio alikodinga sino kitalo nnyo ne oba kamanya kayimba ako kati nga basudde yali amaze okufa agenda kayimba kungenda kajjukira kati Kafeero muteeramuuko yali wali ayimba netuuzizaawo watu nabeeranga mu studio nga balikodinga wakasiwukira gundi tiimu yali abakwate tiimu Kizito ni wali akalenzi kati Kafeero wabala okutuula wano olimba liruyimba neteesa muno obuloboozi backup agamba ngoyimba bulungi fene nfuuka mukwano gwe era saddamu okugenda na Kasozi kuba okuva eka najja neegomba Kafeero nenyimba ku ssomero nayimba nga za Kafeero nga ze mayiminga ku ssomero into y'abantu bakoowu najja neegomba nga sinaba kuba naye nga engeri gyakolamu arrangement y'ennyimba ne flow nga nze gye njagala ne calmness eyo n'ebigambo bye yakozesa Abitex oyo yatuleeteranga ebidongo ku secondary e Kayunga e Masaka yali ku disco z'e Masaka okwo nga DJ nga wamaanya yatuleeteranga ebidongo naye kati nawe interview gye nabaddeko emu n'agamba ndi mukulu era ngamba ate yatuleeteranga ku ssomero kale naawe byoyagala kwanza tewali buzibu mu nsi sira kye sirina oba n'ekyo musetawo sikibasasuza ekyokunsibako obukulu ebyana ebyo ate olaba ne mukama wange Kafeero eyali kyokkiriza nti yali mukulu nnyo nakunze nti singa teyafa oba singa waali singa kati aweza myaka nga 5 because yateyafa ku 37 so bali tukyali awo katono nnyo kakati tuba tuyingira I think bili houseboy wa Paulo Kafeero naliyo kati bagenda ne Kafeero mu pick up ye nga jembere maganye wakasozi nadduka kati tusula wazana awo era omukadde bamita John lero kuba ligwe nali njagala Kafeero eno naliyo nga kuntuusa kukiddako abakazi obamanyi ajana yagala Sharon nga yegamye enkuba alinda ntambi era wachimba somewhere mugerendanga yegamye enkuba so akati nembeera eyo alanga nga okunda akuba endongo gita eyagundi eya box gita ne muyiga nemfuna engeri gyakolamu arrangement Kafeero yawandikanga ennyimba ng'olunaku asobola okuja n'awandiika layini 2 n'abikako ekitabo n'agenda olunaku lulamba layini 2 zokka kyokka kati abaana bagenda mu studio nga talina luyimba talina na mulamwa n'asooka agamba sooka okuba ekidongo awo byazikidde n'ogamba kiki kino kye baliko ki alina kigendererwa ki nakyo zaziringa babogamu weeks 2-3 nga kiwedde nga kiwedde naye kati nze nyimba n'oluyimba ezimu kuze nasookerako
n'olabanga basimbye line bakuliza n'osooka kuba zino zolabanga eziriko empya nga bawuliriza basanyuka n'otandika nti muzadde tagula n'olaba line bwesimba oyo golina gema kulago tokati bwansanyu ng'omulaga mu banno so mu budde obwo naye nali nsobola okuba ebyekivubuka ennyo byekyana naye nagamba menta wange anawulira atya gwe najja neegomba teyakyamukirira ate ye mabirizi saamulabako wabula namuwulira ennyimba ze ebintu ebimu tubisoma kati olaba abasambi b'omupiira era ndi musambi wa mupiira n'oguwagira Arsenal era ngenda ddala Bungereza n'engulaba n'enkomawo mugenda tufuukira ekyetere omwaka guno mugenda wangula ebikopo 4 mutuvumevume ekyo temukyogeza mutima mulungi ebikopo ebina tebiwangulikika bakiyita quadrapo laga tebiwangulikika mugakuba sporting yo tujja gikuba kati awo tuba tulina kukwata leero temutalya Man City mu Carabao oba Atletico Madrid emwe ne beeyiseewo ku ezo ku bufu bwa kano ka Barcelona nja kakuba muganda wange badde gamba nti okuyigira ku muntu teweetaaga kubeera naye nayina kirumira musajja wange mukwano gwange muganda wange afande kirumira gwe batta Muhammad nga yagamba yatuniranga simanya detective Derek ndowooza n'abeera nga yekwayigidde era yali mulungi nnyo mu kunoonyereza emisango investigative gundi ezo crimes kakati nange kyegamba nti mabirizi nawuliranga ennyimba ze nga bazikuba ku Radio Uganda kwaye yaliwo ebiseera ebyo ne Kafeero ngamba bano nga banjawulo era singa ndi bannyimbye bano benjagala okukola ki kati bwe nakaleetamu eno tibe najja neegomba era nabeera ngaawo ngamba buuzabuuza baali tebannazaawo saabuuzako ku mabirizi kuba saamulabako naye era osobola okubuuza oluyimba ebibuuzo oli lwayimbye ono yawandiiseewo atya oba obuuzizza muwandiisi ate basuddeyo mu kalaamu wano basudde mu kalaamu mu gundi mu storytelling yali muzibu nnyo nga kati era nga bwe nazze entambula bwe nti okuva eri kati nga kola introduction omusajja n'alinnya amadaala tubadde yatusanga tugira kati awo narrative songs ezo nga muzibu nnyo era owira mukyala Kandida Kerementina eggwalo lyebusega yatunyumiza eri yalimmo omugundi ezo mu stories kati ate ye Kafeero yali so creative nga atondawo oluyimba from nowhere kati uli olwa story nti obeera wabiraba onyumya byennyini bakola naye otyanga omuntu okijjayo bulungi nti kati Kafeero nga mu Kampala mu court temuli mu story yonna creating fiction eri awo nga temuli mu story nti wetwagenda okuziika esembabule omusajja najja atuyisaako emmotoka ebyo bibeera byangu nnyo nange bwendaba okijjayo bulungi bwendaba ekintu kasamala okumanya ntambi nti bwe yasimbudde ku makya n'agenda mu bbanga n'ajja ssente n'agenda afuna wali ekyokulya bava n'agenda kati ebyo byangu naye ono Kafeero yayimba ennyimba nnyingi nnyo musaayi gwange nsaba twogere ng'owulira imaginative oyatugamba bwe yagenda e Misiri omolo oluyimba lwaki olulimi lwange nti era njagala kugamba nze ntera nnyo okulaba empaka nze nga nze buli omu alina eddembe lye naye waliwo omuntu nga comparing him with another person or another artist nga it's illegal. I know. Comparing Kafeero with other artists ekyo kikola illegally. Mbeka mukawulidde bagenda kunyiiga. Nze bangambye nnyo emirundi mingi nnyo nga ntambule kwa nange yemu yenjiya yange nga bangamba nti obutuufu wali wadda bulungi nnyo mbigere bya Kafeero naye nga ndaba bazze Kafeero ne bamuvuma n'amagufa. Yali muzibu nnyo yatandika muto n'ayimba ennyimba gagenda ku muvubuka munnange oluyimba lwe yasookera oleeta abatunda ebyokulya zonna si story. Okuya sali yakolamu yali yagundi kiwene nyama zine ezo gundi ezo dikuula wawo kawoka era nange nakolayo kiwugulu mpaka ku party thing. Yes. Ne Kafeero naye zisigadde zonna ati ngajja buzimbulamu bw'abantu n'agamba baana bange musome omukole bwe kwegamba ng'alimu eno tukiyita
mu faculty gyendimu tuchita contemporary social problems. Those problems that occur take place almost every day. Yeah. Like corruption, sickness, unemployment. Kati ebyo ngolabo obulamu bw'abantu bwakola ki? Ye bwalimu. What example nungi ku luyimba lwa Kafeero of recent of this week we have been having issues ezitambula ku luyimba lwa Walumbezaaya. Bingi ebizze byogera ku luyimba olwo. Gwe wali houseboy wa Kafeero wamulabanga. Teekeyo ku bije bitambula ebyo ku luyimba lwa Walumbezaaya. Naliye wa Kafeero 96 nakajja na uniform yange. Kati ate byenda bitambula ku social media ebyaba sekandi byali mu 92. Nali kyalina mu second nga kati sijja kulimba nti nja kubiwaako ani mutuufu sekandi mutuufu muka sekandi mutuufu kinayenga kyesirulinga out the sekandi muwandiisi mulungi naye sina bukakafu bayawandiika Walumbezaaya banga bagamba mabirizi yasooka duyimba kakati ate sirabawo bwenzize ngoberera abantu abo nga bwe bazzi babeera sirabawo sekandi webegattirako na mabirizi kwana mabirizi yafa wa 92 yafa 92 ne sekandi waba yajja 92 soza nti buddo bwe yajja n'obwongo ozo kuwandika Walumbezaaya ye lwaki mabirizi bwe yaluyimba teyalufulumya oba tuweeko kugundi y'amabirizi nga aluyimbe teeke yiye mabirizi yayimba bwati bwe yafa nga tanalufulumya Kafeero n'akola ki kyegezaako kugamba Tisiwakanya sekandi oba mukazi we ate sisobola kugamba nti kyali kituufu oba kyali kikyamu byonna byali bisoboka soka twetaaga kumanya baaliwo eyo sijja kwegeziwaza mbeera ng'eyajja okusoma ate okusomera obwereere najja kusoma kubeera mugezi si kubeera wa lugezigezi tuvuddeyo eyo katono tuyingira 2 kimbadde gamba okuba akayimba bali bakayita Babigambo Boys. Babigambo Boys alikuwa 26 Babigambo Boys era bensoko kufuni okubeera nominated mu Palm Awards nga wali mukambwe Palm Awards ensoka lwa mityo yankwire ekikopo nga awandika mpapula mu Bukeddomu omwana yakulembedde emanzi lwa mityo olwo twaliko Abdul Murasi kuliko Kafeero kuliko Lord Fred Sebatta kagamba nominees bana ofuna abudunga yo kyanga pass yalina lwimba kyao mu category eyo Abdul Murasi yali alese yaleta enkulu tenywa Kamilioni amazo mugamba nti kati eri bagundi bali abawansi abaloko bo bamaliriza soko be chakirabu eno nalikanda enkulu tenywa na musimulawo yakola atya Kamili mugamba kati gwe mwanze nolabooza nya kabudusha bano kidongo bakisiikuule ka enkulu tenywa Kamili oyo nga alwana olowooza nti akuwaana naye nga alwana oveewo Kamili yali mugezi yali Napoleon Bonaparte Abdu yali afuuse ekizibu how to conquer Europe Abdu yali afuuse ekizibu so kati bwe mpangula ku Babigambo Boys nawangula awards zombi bagabanga 2 mu category emu best artist of the year ne song of the year oluyimba lwawangula Babigambo Boys era ne artist of the year ng'omuntu nenzi wangu ne mukadonka mu category no bawangula nemba wangula zali awards 3 zali 2 bagabanga lwa best song of the year best kadongo kam song yes ne best kadongo kam artist nozi wangula zombi ne oluyimba do obusungu wabujja luddawo ku bantu abebigambo mbwe mpasa empale za Kataasa molasanira bali basa ologamba baseno bali boogera nedda oluyimba olwo ngenda okulufuna naliri antonde bali bagita movement ba ku toto nga tuli tugenza okuba ebidongo nezijano waliyo mpira Premier League egenda kutandika kakati netandika okuzanya pool bwe mulinda match etandika tulinda match tulako wali line gundi zivaayo tuzanya pool kakati enwe huyo enwe kasomeddwa nani backup Lumbaga dole ni Maya Reyes Kolotule Ashireko Jenzleman kakati ekisajja kyekitudde byakyo wali kinywa obwenge bwakyo
Kyana n'abaasana muri ba Bigambo Boys. Ngamba ekyandese nga kyebale. Omupiira nalaba omupiira nagulabanga ndowooza bwe ngenda kuzimba kigambo ekyo nkijjemu Bigambo Boys. Mpulira kipya Twaguwangula. twagubana golo baza 5-2. Ego makuba Middlesbrough nga muvudde mabego. Yasoka netukuba 3. Yes, gwa 5-3. Baba cha celebrating ngere aba yemo. Yes, that 5-3 that is the game. 2004. Olwamala omupiira nengena mpandiiko oluyimba ba Bigambo Boys nga ndaba biringa asoma akatabaati kabyereeta kunsito ina gobanja olya miwogo gyo banakubanja mpaawo gwana mulimbo gwe amaga n'olumu lyotulegako neze empale za katasa mwalasanira so ebimu ntambi kubinyamba nzo kuba okusigaza relevance mu kuyimba kubanga bangi twatandika nabo n'abajja oluvannyuma ennyo nga twatandika dda nga they are no more bwe banoonya tobalaba naye nze mbeera nnyo mu bifo eby'abantu abangi oba kiri kipu kitya oba kitya obeerayo mbeera nnyo mu kuziika nsuza nnyo sinywa mwenge mbeera nnyo mabaala mpulire bye boogera abo abantu bye boogera bw'owulira kye boogedde mu bbaala ensangi n'ogera okyuya n'ebbaala eryantonde ne busiya manya nti ekyo ekizibu kati kirijje no kyaggwanga yonna bw'osanga mu bbaala ly'eryantonde weraga banna emirimu gibuze n'ojja namasuwa ng'osanga emirimu gibuze n'osanga abaana bana banetwasibwa n'emirimu tegikola ati awo manya nti gwe ng'omugezi ekyo ky'olina okukola ki yengeri yokka gy'oyinza obba representing I already started representing abantu even before entering the parliament I'm already in parliament you know the one I endorsed is in parliament bangi babadde endorsed nga ababa endorsed nga tebalina mafuta ne bagwa so mubufunze natandika dde okuyimba ku bizibu by'abantu nze okuva mu buto nyimba ku bizibu by'abantu ebira nkyamuukiriramuuko nga bw'ogamba tulepukemu ne tuyombamu naye nga nze ndi wali ku nnyimba z'amakulu anti kati bakugamba abakugu nti ennyimba ezisinga okutunda mu nsi yonna za categories ezo era bw'olema okutunda mu categories ezo era bw'olema n'okumanya nti awo olina okuyitira genda weebake esooka love songs mbazi omukwano political songs ez'ebyobufuzi n'ezempalana eza conflict when you are conflicted with someone ezo kubanga conflicts ziri everywhere of course bw'oyimba wano ng'otabuse nantamire nga omukyala ali mubiraga omusajja ayimbire ddala ku gundi byankola oba nfuna ezo ze nnyimba 3 category 3 gwe bw'olema okumanya ennyimba entalo ebyobufuzi ne laavu gw'omanyi byokola kati batondayo endala ey'okumukola Bikira Maria ow'empigi ku bikondo okumukola bava mukulya ddala ku TikTok okwo ate zo nnyimba era kyova olaba teri story ku TikTok etwala mwezi munene naku 3 nga kigenze kulaga tekirina makulu naye kati gwegenda obikule Bible olabe ebyawandiikibwa tugisomedde ebyasa n'ebyasa ate tevaawo ate tebakuba na bulango ogende conflicting songs awo wenyini 26 wetufunira tuleppoke 26 nkuba ba Bigambo Boys gwe Queen Peace 27 nkuba Mabebere kuli bizibu family kwekwine bizibu family badamba nominatinga Pama Award awo nawangulemu artist or best karonka artist of the year chwe wanawangula song best karonka song lwali limba luyitibwa baluyimba omulawe gune nandujja endabada mwana no mukulu tannaba kufuna bintu na sente kyekimugambisa nti nze nkyaliwa kati 28 nkuba tulepuke awo Uganda n'ogisaanikira oluyimba lwasaanikira Uganda netugaba bannangani atanudde mulumba nkuba tulepuke nze mfaki mulimba olwo nasooka kuteeka mugakulemya okutembeeya bagia nasooka okuyimba bagia kati ngenda okulaba nga bagia bano these hawkers bano abatunda bagia abatembeeyi ojabanga nga batono bagia batono naye nga ebizigo
abatembe ebizigo bangi wali omwana mujimu Moviti Samona zani kanenteekawo ki takwema okutembe ebizigo ze kunze bidibe era mukulu yakera kumacha mwami Samona ngaganze gwe bayimba musiramu kulenti Onale Bible yagamba amazima gali kufuula owedde. Osobola okundagayo Chokamba mbu watu yimba Samona. Osobola okundagayo mu luyimba olwo ekigambo Samona. Tekirimu. How do you come to know that? Because what you talked about, what Fika to of music, one I quoted, conflict. You were in a conflict with a one-known Samona. Are you very sure of what you are talking according about? To the newspapers and research. According. Newspapers is about social media. Social media is your newspapers. Then where do you get sources of news? Wali soma ozimani media. Toza ngambo wali to soma media report. Toza ngambo wali yimba ku Samona. Media personnel to ina kubeera biased. The principles. Yes, we are. One of them, you're not supposed to be biased. Nekati ndaba bias eyo ekutena akati. I'm not biased. You're supposed to be truthful and objective. Be and being objective. Ogambye katukoleza zimba ziri 3. Nze je nkuttemu esinzo okunkoleza era gwajogedde. Conflict. Kati ekigenda okujustifyinga statement yange nti nze nali nasoka kuyimba bagiya nezizaawo ebizigo nga sina gwe nyimba kwe kubeera nti nno bwe bagenda okuzigulako omusango ate banzigulako gwe extortion. What does it mean? Kuba kyali namateeka oba kugezaako kwa kugetinga money mu lukujjukujju ozijja ku muntu extortion ate gwe musango gwe bakola ki gwe bateekako so nabo baali tebamanyi Samona lwaki era Samona era lwaki oyimba bizigo ate kakati goyinza okumbuuza nga ompapidde omusawo nenkusingira mu kooti ne bagamba lwaki waliwo wabidde gundi amazima bwe tugafuna eri kitegeeza waliwo wabye ebifu wali obasana so anali mwagazaaki wakuba kampani y'omusajja tubiveeko tugende maaso tambula ebibuuzo biyitirivu tagenda kukkiriza ebibuuzo biyitirivu oyo takkiriza bwatyo nagamba simanyi okudugaza biddugaza si gwe yali ayimba bibye byali biddugaza nanti byali mwakanzi byali bya bula ngali mwakanzi nsoma wano nchya maintaining first class yes kati singa nsango mulena ngamba oyo musiru nnyo mu ssomero dala abeera agamba nze maintaining first class kati ebyoli byali biddugaza okubeetekako nti nzego bagamba lwaki togamba ye nze nkumanyi lwaki togamba ye ama tuveewo oyo muveeko tuveama tuveeyo kati last nga tugenda mu birala manyi mbadde kiba kya bulyaza amaanyi obutayita mu nnyimba za muyimi nga mukyazizza naddala biki ebya inspiring nga nebifaanagana kuwa ebityo nawe oluyimba olwalo njagala oyogereko tugende ku birala oluyimba lw'abakoowu mu katalogu yo yonna mu body of work ntoyina ennyimba enzito eŋŋumu naye olwo oluyimba lw'abakoowu ndowooza mu bitabo by'abantu abasinga bayinza okukonfaminga n'okugamba nti oluyimba lwawalukaga olukyasinza amaanyi amayitirivu ennyo lwali lw'amaanyi nnyo and even today of course kasita lutandika luti of course efa kyenakugambye nti ebika biri bisatu ekiyimba yes political songs ezina conflict n'ez'omukwano kati bw'owuliriza oluyimba n'olwanalyzinga bulungi luli political nnyo lwogera ku social issues ezinyiga abantu kati abamu bo bakyanti ate oyimba nnyo ebyobufuzi naye ng'olaba nti ndi byenayimba byonna n'abasecurity bakoowu batate bebakuuma ogenda okulaba nga bali mukuba bakama baabwe wakiyimba nekihappening nayimba 2:12 buli kyenakoonako kize kibaawo abadereva n'abasuubuzi babula kudduka mu ggwanga nali ngenda kukola concert y'oluyimba olwo nga mmaze okulufulumya nengenda mpitako mbasuubuzi omu mwonna mu kikuubo wa njagala kunsponsalinga nakolera ku Bati Valley wali abasinga ne baŋŋamba ffe totuteeka mu byabufuzi byammwe wayita ebbanga nanyinga wayita ebbanga tono nga abasuubuzi embeera gye balimu bebalajana kino emisolo tugenda kwekalakasa byenayimba nabagalokaga muje mutwogerereko ne mbagamba zole nayogera dda nembaluwa ne mugamba sibateeka byabufuzi ekidifayininga obulamu bwo bwe bunaabeerwa
bwe bunaabeera n'obwa maama wo n'obwa baana ba abajja n'eggwanga lina okutwaliza awamu byabufuzi politics ya determininga eggwanga ligenda kutambula economically politically socially politics ya determininga era buli muntu yenna waali wonna politics amu affectinga oli mu byabufuzi kirizo bagamba oli munna byabufuzi kubanga bw'ogenda kati singa amafuta gabula ng'ogamba nti emmotoka tosobola kusaba oba galinnya ebbeeyi amasomero galinnya ebbeeyi tosobola bantu bannyo tebaweerera baana not because they don't want to pay school fees for their children naye nti nno balina inability eyokukola ki ey'okubasasulira kakati gwe bw'ogamba nti oli munnabyabufuzi nkwewuunya ffe tuvaayo buvi ne tugamba nti twewaddeyo tukulembere naye mmwe musinga okubeera bannabyabufuzi era ffe lumu abavaayo okukulembera I want to give you an example of President Kyagulanyi yayingira politics nga biliyoniya nga biliyoniya tewaliwo nsonga lwaliza atandika okubwa tiyagaasi biki ali mu kulwanirira ggwe owa wansi ayogerera ggwe atalina ddoboozi naye mugaana okionga balabe bepankapankanga so abantu baffe beetaaga okumanya n'okusoma n'okusomesa kati bakoowa omukubu oyo tubafunamuko ku bizibu na state kwagala kusiba kwagala kukola ki tubafunamuko confrontations ezo bakoowu what inspired me to purchase a book and a pen nentandika okuwandiika oluyimba waliwo ebiseera bye nga bakubye tubonga naawe bampita jangu oteekemu layini tubonga naawe that was now 2015 tubonga naawe bakoowu waliwo amazadde omu kubeeno bakoowu si wa 2012 bakoowu wa 2012 netubonga naawe wa 2012 tubonga naawe wa campaign ya 2016 campaign eyo y'oluyimba etandika 2015 I think 2011 waliwo akaluwa 2011 muzeyi wayimbira you want another lap yes sevo awo kati bakoowu omukubye tibakusumbuye mu byabufuzi yes naye lukubira ddala nno kuba lwatuvuga netuvuga lwakuba nnyo ebyaddala era natuuka ku level nga n'emirimu sisobola kugimalawo nga miyitirivu nga ne gye tukola ne bannange saawa 12 twakolanga mu bisaawe bikaali bijjudde era mbudde obwo nategekeramu ebintu byange bingi nnyo byonyinza okulagako kale biri tangible n'ebiri visible osobola okukwatako n'okulaba n'olabako galubindi so 2013 nenkuba ssentebe w'ekizinga kyaffe nemuga bootuma bakoma mu kkuba eno ne bajja bakumatiza nti akiteredde eri esituka weekwatira ebintu ola nti engeri yonna nzize ng'omusajja oyo gavumenti mbalagabulazi nti mukole bwe muti andi politiko nnyo kati 2014 akuba luyimba ki 2015 tomala gasoma mu kwa mwaka ki tomala gasoma 2013 akati 2016 bagundi 15 tubonga naawe ajja 2016 gundi Besigye awangula akalulu naye byali byogerwa bagaana omulangirira nkuba lifali Kiggundu tutu ndongo yeyogera lifali nedda mubi abantu banyivu nnyo abeeyo mutuwa erinnya lifali yaani endogera mu tututu bangamba bwakano kali kayimba nga Kiggundu nalinda bakabikawo walina kanyuma kati balengenda okubuuza katono nnyo awo tetugenda 2016 nti politics ono gwe twogeddeko era nga weeyogedde kirambuse bulungi nti waliwo abantu abaali balowooza nti tabakola ki tabakwatako era nga mu bo mwe mwali abayimbi okitegeera kakati 2015 neetuuka abasajja ne babala ekintu kyabwe ne bagamba you know what tumanya amaanyi g'abayimbi voices zaabwe zituuka wala ne bakuŋŋaanya abayimbi almost kubamala mu binika kubamala mu industry ya Uganda ne baleeta ssente empitirivu ennyo okubagamba mujje mukubeeremu M7 campaign song eyatubonga naawe bubamu ku bayimbi be tutaalaba
of course twewuunya n'ebitutaalaba yali ggwe yali Mwami Kyagulanyi yali Ronald Mayinja bitutaalaba ggwe nsonga ki ezakugaana okujja okulya ku ssente zino ezaali ensava kubanga nali mmaze okuyimba bakoowu. It was like I was going to contradict myself. Yimbe bakoowu eba ssente bw'ekizinga nga mulaga nti bino bitambula bubi nayimba dda Uganda esaana kuviira ensonga nyingi nnyo nga ze ziyimba okuva emabega so kati nga ne mbagamba okujjako nga ntaddemu bw'olitereeza kyonna kino nditandika okubonga naawe lindako bakutuukirirako nalina okussaamu layini nga naye bagala nekanokamu fraternity naye baginoneyo kubanga olaba abaali muno temulimu wakadongo kamu kati gwe bagamba nti ojje otekemu kyoyagala obanga bo balina kye baagala oteekemu layini zaaliwo olina kuyimba tubonga naawe ng'olina kuyimba biwaana mu kulembezeyo kati nga kino kikoze kiti kiteredde bwe ne mbagamba twali kiteredde kale ebintu biringa mu 20% alisi baali baddeko 50 naye tebirina bakutuuka yadde mu 40%. Service delivery bw'ofuluma ebweru bali bakuwa ssente entono zaali miliyoni 4 ze baali baleese nga tebaziwanze project yonna yali ya miliyoni 4 tinali nsobola okufunako miliyoni ne bwe ziba 2 oba 3 saazirina mu budde obwo nga nazijjawo nali nsobola ozikola ki naye nalaba nga kyengenda okwogera si kituufu era nenvaawo nga sifunye ssente kati odaba n'oyo tofunye yano gavumenti osobola olowooza egenda kuvaako koze tegenda kuvaako naye ennyonyi ne bwegwa waliwo ennyonyi eyagwa emabegakaawo ne mubaamu era yasavaive si bonna nti ennyonyi bwegwa mwenna mufe neggwanga na teriyina kuggwawo nga liraba kintu kimu mujja kusigalamu abamu. Mwami Sali teyakonvinsi nga kimala Mwami Sali era okuva olwo tetukolagana mayakanirawo ne bwansanga tambuuza nange nsanga simubuuza tetwenyega terya yadde okubira munne ejambo simanyi yankyawa nnyo nange simwagala ebyaddala tuli mu mwezi gwa Kisiibo we naali badde ngambira nti naye ndabanga Sali atayiredde tuli konsayi ate nga tetulina nnyo conflict eri awo nti oba twayomba oba twalwana just mwayawukana ndowooza yabyabufuzi nze endaba ye ey'ebintu endaba ye y'ebintu neyange ndabanga ye atannaba ate kulabira ddala singa ombuuza endaba ya Sali y'ebintu nkugamba nti bw'alitandika obbiraba wenditandikira wendijjira negamba nti yabirabye bw'ati naye kati tannabira wabula mwebazaako ekintu eki loyalty loyo kasita yagende wa Mwami Museveni n'agaana n'okukubira taata we kampeyini naye ayagala Mwami Museveni eyo loyalty sigirabako bukyanzaalibwa oyo nayo wazzeemu giraba ku Munyagwa wazzeemu giraba ku Munyagwa taata wa Munyagwa yagenda kwa Museveni asukubira Museveni akalu mutabani we n'amuleka ebintu biri mu Uganda taata Munyagwa yasabira Museveni akalulu gye bazaala Munyagwa wennyini ekitegeeza y'ensonga eyatanula Mwami Sali mu kampeyini eno gy'obaddemu okubeera nga gamba kati baagala kuleeta oli muyimbi ndowooza nze simanyi busungu bwe gye bwava kuba kyenjaga okugamba nti ombuuza nti mwatabukirawo ne Sali simanyiiwo era sijjukirawo naye twali ku show ya Ssemakula Kabaka kwe yajja mu Africana Bebeku najja twali tutudde ebbagassenyi nga bamanyi mulayini wetu najja bw'ati ayiri kasimu ke bw'ati kofi ye bw'ati talaba n'asula ati amaaso n'andaba n'abonga ku ntambi yali wano n'ambuuka n'abonga kwali wano n'agenda layini nga bwegenda n'atambula yakola ka Patrice Evra Suarez neŋŋamba omusajja ono alabika nina kye namukola naye ate sijja kugenda kimubuuza kuba simwetaaga simwetaaga yadde n'akamu era kyova olaba ne bye balimu ebyo bageze ebyobufuzi byonna bikiiswa federation nze sirinnya era sibimanyi sibeetaaga n'okusigala ku kituufu kakati fast forward tuyingira 2017 in fact Mwami Robert Kyagulanyi Center of course avaayo naye sowolayo okubeera nga providing leadership eri abantu be Kyaddondo East alondebwa mu by election eyo nakalu yakawangulira waggulu nnyo yes era nkujjukira bulungi nnyo yes gwe mu ku bantu abaali wano nga tomuvaako andi ze Kyagulanyi tetutandikidde eno
twabeeranga ku kyalo kye kimu Masaka Matanga ate Kinyerere ne Matanga byerire kati nga bolaba wano tyoli wano ndi Kayanja ka Kabaka byeriranye Kinyerere Matanga era mukyali bato sengawe gwe twaziika wano gorofa omulaba abayo yabeera Matanga we yabeeranga nange nvaali Kinyerere nenzija wano nsamba n'omupiira ogwa primary nga bw'ogumanyi naye nga yali muto nnyo ku nze era nga musinga ebibiina primary nga 5 ase byokka musinga nga 5 yeah. So kati twabeeranga eyo kalowooza musinga emyaka emi Kyagulanyi is now 44 Goboli mu 64 musinga emyaka 6 Hey you're in your 50s musinga emyaka okula bulungi kubyedere okula bulungi musinga emyaka ever smart so mwava mabega kati bwava eyo najja kyenda mukaga kufuuka nti muyimbi munnange kati ate bwayingira mu politics that by the way is the one who inspired me to join the politics. Wow. I was just composing, airing out political songs, but I'd never got a thought that one day nja kuyingira ki ebyobufuzi naye kati yampa ne confidence ngamba if Kyagulanyi can make it nti awangudde wali by election atenga twanyomebwa nnyo abayimbi basigale mu byabwe kati oyo omuyaga oyo w'enviiri aŋŋambe ki waliwo omusajja bamuyita papa Kantuntu Abdu Kantuntu eyatugamba nti mumujjagira yansanga nga twali awo gayazaawo naye munnamulire sente ze munanyimbira omukolo gwange nga mmaze obbawangula kati nga bitubalamu amaanyi tusigala nga Apollo Kantinti oba gwe yali yesimbyeko mwamu Kyagulanyi gwe bajjayo Kyagulanyi ajje mbalangi Apollo Kantinti sorry not Abdu Kantuntu ne ngamba nga batumalamu amaanyi naye nga tuba ne Nubian Lee n'agamba kijja kubaawo kati nga Nubian agamba kimu nti ennyimba zino ez'omuyimbi ezimumanyisa zigenda mu bantu abo bennyini abalonzi waakiri abawagira music banaalonda banne ne tuwangula akalulu konna konna landslide victory mukawangudde kakati Kyagulanyi era abayimbi abasinga batwegattako kulaala esemba y'eggayaaza baali tebajjanga nokola kusaasira ze bagashumba bonna baliawo gashumba ebigambo byayogererawo ng'awaana mujjukira n'okuvuma gavumenti mbijjukira bulungi agashumba kati beekuba muganda wange muveeko Namasaka munnange kyekyamutuukako omusajja Evira Maria si yekka abantu bangi bonna abakyuka ne bagenda mu NRM basooka kuba na Kyagulanyi bonna abagaggawadde nga bagenze mu NRM baali baavu nnyo nga balina Kyagulanyi ekibagaggawazizza kulaga nti basobola okunafuya Kyagulanyi era bamumanyi nnyo eno ne basasulwa ndeka era ffe abaasigala abatali ba hypocrites abaasigala naye era otulaba era ne sente tuli bwezi bulungi ne sente tetulina naye bali babedde nnyo bavuga emmotoka nnene nnyo balina security kati otyanga omuntu okuva ku Walukagga nti n'agaana sente zatubonga naawe ne wajja project ya peace for all for peace all for peace eya 221 muyimbi munno ogirwana muyimbi munno bagireetera abantu babiri Ronald Mayinja yavuddeyo n'ayogera ebikankana n'agamba ne batunda kadi awo kawe nalinyaga n'okwogera era bonna munjogeza byabwereera yagamba batunda kadi ye yeggomba singa naye ali mu palamenti era bwe bunyiivu bwe lwaki yava ewa mwami Kyagulanyi kati gundi interview agiraba bulungi tambi tosobola kugwa bibuuzo byotatudde kadde mwako there is no way you can fail an exam which you haven't sat kyotatudde kyotayingiddeemu kati Mayinja bwe baleeta peace for all for peace abagindeetera baali mikwano gyange babiri bansanga na Wandege yawase bankyaye ne baleeta bankubira essimu ne bandeeta bali mu music industry ba promoters abamu era nakati gye bali ewamu Museveni balidde sente mpitirivu nnyo sijja kwogera mannya gaabwe ekikofiira teyaliiko nno budde kuliko w'amatama gomanyi kakati wamma baleeta sente baŋŋamba waliwo project ze teyina sente it's a non-government organization NGO
Ningama nsomera. Nangama naye ogenda kufuna sente mili akawumbi kamu n'ekitundu. Baleka naawe. Akazimbabwe akawumbi 1.5 billion. Nze sikwatangana ku miliyoni 2. Paziga dofuna omuntu azintuma tebanneesiga. Bagamba wenzi kwatya nnyinza okumula. Kati musajja ayogera kawumbi kamu n'ekitundu. Babikula buutu bati nga mulimu miliyoni 3. Bangamba olusanvu tumala genda wa Mwami Museveni ekisozi. Ayogereko naawe. Nembagamba nga ndabawo ekitagatta. Bwe bange eno NGO non-government organization is it necessary to meet General Museveni? Ne bangamba nti tebasobola cooperatingira mu ggwanga lye ngatamanyi. Mboddo abo twalina people power. Nga bw'okola analysis ya peace for all for peace. Kitegeeza ku bantu babe nani violent kubakkakkanya muwole mukuume emirembe naye nagenda okukola okwongera okuchannelizinga tuba twagala kujjako General Museveni tuli people power ate kati bw'ogamba abantu nti mukkakkane twabawo ekyanga twabawo ayomba twabawo ngani yajjako gavumenti wa nga abantu ba mirembe nyo buli omwali ku sapule bwati bali mu kunywa kachai tekibangawo mu nsi yonna ne banga tugiretedde mwe babiri gwe ne Mayinja project eno buddo obwo nga mmaze okusalawo ngenda kuba meya Kyenga Town Council Mayinja agenda kuba MP Egomba tuli mu 2 mu gumu yali 2 because tulonda January 2 mu gumu kati 2 yes ngamba munkubira Mayinja esimu oganda wange oli otya kiganda kyange kuwazi waliwo abasajja bano gundi diri yabadde baleze nti nange bazze wano nemuga ogitunuulidde otya ko Mayinja nti gwogirabye otya ne mugamba nfu ebwogambye ne mwana ensonga zange tebode buno Mayinja nga tugenda kuwangula ebifo ate eno pressure group teetaagisa kola babanga abantu abagala okutwa isolatinga ku Kyagulanyi tuna people power tuna boleta peace for all kinnemye okugatta nangabo bakikuleme tukireke namuga tukireke muganda wange ko ye kale nange sigenda sente zikola ki nesoka ngamba bano tumusoke mugende mulabe Mayinja bwakkiriza mukomewo nga mayibulu nnyo tino Mayinja bagenda kutwaza okwogera ku simu tagenda kola ki kokkiriza ali gumite kumbe gwe ngamba ali gumite yali tomite kakati nga basajja bagenda bwe batuukayo baza batuuka eri Mayinja abagamba Mayinja yomanyi wankwe bannange wankwe nnyo ekigambo kinene kyoyogera tugende maaso wamma kati bwe batuukayo baza bamugamba alikaga agambye omale kukkiriza tuddeyo baza n'abagamba ate mutawaana n'oyo tugende nga bagenda Kisozi waliwo yakubira essimu nangamba nti Mayinja bagenze Kisozi n'abasajja bali abali balese sente bapromota babiri metegedda ne mugamba tekisoboka ngege nayogeddemu ne Mayinja nangamba nangamba mukubira essimu ankubire Mayinja emirundi nga 10 nga takwata naye yali Kisozi ono wango ne bunga ngege atakwata nangamba yali mu jam yalina kapo yennyini kapo nangagwe kubira Joseph bwe babeera ne Mayinja tamuta nenkubira Joseph kuro nambakirawo nga Joseph muli luddawo kuli tuli ono Kisozi ne maze okwogera ne president yamaze okufuna pick up kati Mayinja ali mu kumaliriza ebyo nekyo boyina okumanya muganda wange kuwangala kuno kutulabisa ebintu nfunye emmotoka mpya ngenda nakuzimba waalwo badde mukwano gwange ng'ojje wange gy'olaba ne ku baana bange mikwano gyo ne mukyala wange naye badde bubi Joseph yangamba nensirika waite dakika nga 3 omukyala nankubira nangamba waganye sente kati Mayinja wono tayogera ne president waliwo amulabye ne mugamba nti nze kenkitegedde tosobola kubulira nze kabona agenda okukyanga ensi yonna ekimanyi ne bakomawo lwali lwa mukaaga nyenkeera Sande waliyo enkuuka mu lubiri awo Mayinja najja ayimba bizeemu. That was 30th December 2020. 31st. It was 31st.
neŋŋamba Mayinja nti olaba nayimira ku madaala wenti nayimba nduulu n'essanyu tebalaga Mayinja nga yimba bizeemu siddangamu kulaba muyimbi yenna gwe basanyukira bwe bati nenninda Mayinja bwe yali aserengeta ne mugamba Mayinja twateesa tuleke ssente wagenze ekisozi balimba muganda wange ne mugamba Mayinja wagenze ekisozi era wafunye ssente naye essanyu ly'ofunye ly'abantu abo obukyawe bujja kusingako nga n'atunuulira bw'ati obukyawe bujja kukola ki naye nga yeegaana nambudde waliwo muganda wange bamuyita Kisanja Kisanja bwe twabeeranga ewa Kafeere Maganju oyo Kisanja bwe twakulira ewa Kafeere Maganju ana bayita Kafeere mmanyi alikawo empeeri Kisanja oba akola mu State House yayingira ebya NRM eyo kati Mayinja wayita ennaku 2 enkuuka ewedde ajja akola press conference ku kalenda bambala obukofiira obweru t-shirt obweru awo tuli mu nnaku ezisooka ez'omwezi nga gwakatandika 3 January neŋŋamba nti kansooke ŋŋendeyo nkakase Mayinja omulimba omwerekera mpaka ku mulyango n'omutuusa neŋŋenda nenvuga emmotoka najja ngenda okola nsanga bamawere Seeguya bwandaba ampite jangu obeeko kyogera konze Seeguya ndeka saagaana kundaba bategeka ngenda okulaba batudde neŋŋamba ekinaava wa kanzituke bayinza okunkwatira wa tebalowooza nange mbadde part of them nensimbula neŋŋenda obudde bugenda okuwungeera ng'amawulire kigakola Mayinja ng'olwo atandise kwedifenda press conference nga yakinga atongoza peace for all for peace nasangawo n'abasirikale bano balieno abapisto balieno neŋŋamba ekiri wano kati ate ekyavaamu awo ngezaako okulaga olugendo olwo nti Mayinja agamba nti batunda kaadi ye yasooka n'ava mu people power n'agenda bw'amala okugenda kubanga kaadi zaali tezinnaba nakubaawo muddo yali ekyali people power efuuka nuupu mu maaso n'okutandika okulaga obwagazi abagenda okontestinga ku different cards mu bifo ebyenjawulo nga Mayinja oledde yakola ki nga yagenda dda kati yali yagenda edda kiringa okusanga mukazi wo nga yanoba dda amaze omwezi 6 yanoba badde ku kyeya neeka yavaawo kati n'okuba akasimu nkugobye ewange todda eyagenda edda kati Mayinja yali amu Kyagulanyi olukwe Mayinja yali amu Kyagulanyi olukwe kati diiro eri bwejja peace for all bandaga emmotoka gye bagenda okumpa ya black bandaga neyamayinja nga kyasanze bavuga ezo nga bitex yavuga ennene kakati nkwata ekifaananyi bwe kiti nkiweereza Kyagulanyi ku WhatsApp aŋŋamba muganda wange wano webakutuusiza bakuwaddeyo eno ebigambo byakozesa naawe bakuwaddeyo eno ne mugamba nedda yabadde bandeetedde okumpa waliwo project bweti ya peace for all for peace bagireetedde nze ne Mayinja naye nze naganye ntukanya ne Mayinja tetugikwatako naye katandika okufollowinga Mayinja olabe oba yagenze oba sente yazidde oba teyakoze eki oba teyaziridde Mayinja akuba bizeemu agenda yasooka n'agenda amala ate agenda n'ekiboga ofuna bulungi bwe yamala okuva eri ekisozi bamukomyawoko ku kitebe kweni UP Kaponga yegayiridde awo enabiwulidde era bwe byali n'amala ate n'akuba muzeeyi agamba Mayinja yagenda n'akomawo n'agenda n'akomawo kati n'ogamba kati yasembe kusima baaganya ate abantu baaganya buli kimu afuna bwapalapalanyaawo naye nga ekyokka kiyinza okunnyonnyola Mayinja nti yeyali ow'enkwe si Kyagulanyi wano mu kaadi zaffe eza Busiro East nze mbadde nsembayo okuba omwavu Magoola mugagga nnyo biliyoniya Seggona mugagga nnyo biliyoniya tugamba abali serious abali mu competition balinga basatu naye nga nze mwavu aliko lwaki bampa kaadi nebatagiwa Seggona omugagga chairman wa Kosasi singa enkola yali yakutunda kaadi bali badde basikeeza either Magoola oba Seggona yabawa kaadi n'abawa kaadi naye eggwe omwavu lwonkupe ate njagamba kaadi tewali kaadi y'obubaka bwa paalamenti abantu bonna banoonya sympathy kuva wa Mwami Museveni abaddizeewo ssente naye tewaliwo yagula kaadi nono we Nansana gwe tuwulira
Nginya Stephen Kawesa. Kakati watoyo waliwo kituyita consumerist ideology. Consumerist ideology kitegeeza to do something you don't need, talk about something you don't need. Kati seetaaga kwogera kwoyo kubanga yeetaaga ddi kutwala butabika. Nagaye mbuuza ebibuuzo ebijja okuyamba abantu. Engineer Kawesa yeetaaga butabika ebya ddala butabika kubanga tosobola kufuuka public nuisance ne bw'obanga kale kyaliwo nga weekolaakola ebintu kafulugamba nga weekolaakola ng'eryomuzi nebanyisazeeko omusaala newatalifunye musaala kiroto kyange parliament biroto ebimu bigana okutuukira ebimu bituukirira kati nze already kumanyi ge nalina nali already mu parliament kiriza obagamba kone gwe nawa endorsement yayitawo n'agenda naye natuuka necomposing nga neŋŋamba ne counseling tuli mu gavumenti eyajja nga teyakyusa buyinza nti buyise mu kalulu wabula ekola byeyagala era basobola okukola byokola ki byeyagala tuli mu gavumenti emanyi obulungi ennyo nti nno kati mmwe ab'amawulire muyina gundi kanso yammwe eggwanga bagiyite bati etutwala ebatwala bannamateeka balina lo kanso waliwo abasiraamu balina ki Uganda Supreme Council. Kati n'ebyenjigiza birina National Council for Education. Neziyunebwe ne National Council yekola ki yenkulu. Kakati n'abalamuzi balina gundi yaabwe bakola ki ebatwala. Kati institutions zonna zeegeza kugamba za government. Kakati kijja kitya ebitonge birina okutandika ate okwerwanyisa. Gezaako okulaga ebyange. Nzija Joining St. Lawrence University nga gundi ya National Council for Education emba equivalence eya senior 6 nga tudde mature age entry tenaba ku expiringa na enrollinga yakaita emyezi 2 gyokka onfuna bulungi kufuna byonna ne babikola nti with impunity bo bakola kyebaagala naye it's up to you to understand nti government gyendimu bweti bwekola ebintu byayo gwe bwogezaako bagamba nti omuti ogukaluba kibuyaga agumenya kibuyaga bwajja omuti ogwana okwewetako amenya ttabi gira emiti egyeweseeko ayita waggulu kuba gikoze eki so ne gavumenti eno tulina kumanya bumanya ti byonna byekola ebikozesa bwannantagambwako kuba na mmundu kuba na ssente banaakola ki abantu bangi abawangudde ebifo nga bawangudde baganyo balangirira ne bagamba nti order twagala ono tezabadde selections not elections nga tuliko kubanga tuwunzika kansooke nange mbere nkole ku kasente katonotono watunze bomba tulina bannaffe aba muno wachi ogimanyi muno wachi mune mutimbagano platform okubeera ba VJs ba Uganda bonna VJ Junior yatwogere Junior yajogeranga nakajjebwa yise Junior Amuganda weeve kyo mujjukira kijambo ero jazi abayimbira film kakati tubayina ku muno wachi bonna Junior Emi Jingo ISP uliyo Muba Shaukani buli VJ osasula emitwalo 3 gya Uganda buli mwezi nobera ngo olaba films ku mutimbagano okwo abayina smart TVs go and download the application abayina amasimu application geziri je muwanula anamu abayina abalabira ku laptops ngogenza ku browser yotaka mu www.munowatch.com exclusively aba VJs tubalina bonna okobera nga wesiga muno watch tewesiga walala wonna banafa abala ba Biva Organic and Natural Products Dr. Richard Senjobe akugamba nti ajjanja bisabutonde ku buli bulwadde bonna obuyinza okubera nga bokusumbuwa olina sukali olina pressure magumba gakuluma hepatitis B musujja ndwadde z'ekisajja ndwadde z'ekikyalo ezo kisenge wonna akugamba nti genda Mengo ngoyambuka Masengere ku Hamu Mukasa Road ojja kubera olaba ekizimbe kiwanvu akuwa consultancy na kuwa supervision paka wowo nanga kwesa butonde bamuyita Biva Organic and Natural Products abanafa aba Job Giant bo bagamba nti yo platform eyamba okubiranga egattaganya abanonya emirimu saako nabo abajirina gendayo oberenga emirimu ja kuberanga ogiraba kumwe abayina certificate diploma degree masters or PhD emirimu je jiri bajja kuberanga abakulinkinga kwa abajena ajinonya mu gwanga lya Uganda mu East Africa ne munsi yonna okutwaliza awamu omukutu baguyita www.jobgiant
.net kulwokumalawo ebbula ly'emirimu mu ggwanga Uganda. Abasembayo abayita ba Apple Studios bo bagamba basomesa enkola eya artificial intelligence. Nja kubeera ng'ennamba ngibateerayo awo naye nga basangibwa site zawo ekawempe okulira na police bakuwa computer studies za bwereere naye ng'ate basomeseza ddala n'obeera nga weeyongerako mu era eno gye tulimu eya artificial intelligence. Nga tumaliriza objectives za gundi yammwe shiba golo mala obula lya mimo aba Job Giant bo balina emirimu kugwanoonya abanoonya n'abalina tubeera ng'embeera etambula bulungi. Akasembayo nga tunzika tukuleko ogenda okuba nga okwasaganya emirimu emyaka gino 5 egiddako wakati ekisanja kiweddeko ekya meya ndoza mwezi nga 2 ngokutaano tujja kubeera okita then twetekeretekere because now abantu ndoza gwomu ku bantu be bamisinga ne bali bagala bamisinga services zankizo bagana yes services zo then tubala kati continuity 23 tusuubire Mulumba Sir Mathias Walukaga okubeera nti no tumulabako abantu twali twagala okubeera nga tumulaba mu kaseera kali. Kyenjagala okusooka ensi yonna etegeere nti my nomination was not nullified because I did not have academic requirements ezo contesting as a member of parliament but because it's what they wanted mukabo kye baayagala bwe babeera bakutya buli omu balina teeke gye bamuyitamu so omboza 231 era tuyinza okutuuka 231 ne beekwasa nate abakusemba ndagamuno tugeza okussa mu kompyuta nga werukonjiri okulaga buli kye basobola okukola wabula obulamu bujja kuditamininga kinene nga tulina kusooka kumala tosobola kubuuka mu gganga tomaze gukola ngenda I'm going to remain relevant nga bwe mbadde nkola ebintu byange ebyekibiina nange ng'omuntu nga tusaba Katonda atutuuseeyo tetumanyira ki kigenda kuddirira kubanga pulezidenti wange mu ggwanga takola ki taliimu Gashumba yagaye muno yafunya milioni 10 za dola okubiwa Museveni anti omugamba bugambi nti tulage video kati bino ebintu evidence kati bino ebya social media bikyaliko okuwaayiriza olukumuli bagamba nti ntambi twamula bigundi ng'oleeta so sirowooza nti nno ekyo kituufu naye nga bw'omanyi abantu abasinga bonna propaganda mu political science mulimu ekigambo propaganda black propaganda ne white propaganda kakati ebyo byonna byogerwa okwongera okumalamu amaanyi abagoberezi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ye mwe yafunye sente bweziti mwe mukyabonaabona bwe muti ebyo nabyo bikola ki byogerwa kunafuya naye manyi nti abalonzi banyigiriziddwa ekimala bamanyi n'ekituufu Kyagulanyi teyeetaaga sente teyeetaaga sente Kyagulanyi n'atunda butunzi busaabala bicho manyi billions eziri competitive kakati lwaki atuuka ku mbeera eyo nti ave n'ewaka ntakyalina access ewaka atoloka butolosa agenda oba nfuna kyenkugamba bangi nnyo bajja kubyogera naye baagala kumunafuya ate bonna baaliko babbadeebe tigambe eyo ye script gye baatwalira General Museveni ti nze nja kunafuyiza wano nze nja kuyita wano bali babanja accountability bano buli ekyogerwe na accountability nayogeddeyo kino weekend banange mumpeyo ka sente kaba katambula ekyo bakiyita kifaananako nga eno mu social sciences kye tuyita monitoring and evaluation kati ole yakuwa sente what he does is to monitor what are you doing what andiseeki ng'osirise nnyo is it kiri effective kinakola bwe kiba tekiikole kyetaagisa okwongeramu sente awo kye baliko abo ofuna bulungi naye nga bina boogera bya ekisembero dasobola kuva wano nga sikubuuziza oli muyimbi wiiki eno yennyini ku lunaku lwali lwakuna lwali lwakubiri abayimbi ba Uganda abamu ne beeyiwa ku paalamenti awo nga balindirira okusoma ku copyright law amendment eyo omulundi ogwokusatu gye byaggweera obudde bwali buli mu misana awo saa 8:09 ne bagamba nti etteeka lya copyright liyise the amendment of 2020
25. Yes. Eyise. Kya creating of course mixed reactions mu bantu abenjawulo, art critics abala n'abantu abenjawulo ku ddala lyeribadde lyetaagisa ddala kyekyavuwaza omuyimbi oba ebintu nga infrastructures zirina okubeerawo regardless of iteekoba we lyoba teririiwo ne bibeera bingi era discussion ekyagenda mu kikyagenda mu maaso abayimbi bo on the other side abagendayo bali mu jubilation mode basanyufu nnyo bagamba nti finally kyetwayagaliza embazi kibuyaga asudde obugagga buzze tugenda kugula ku helicopter tugenda kugula ku bizinga tugenda kugula amayumba mu buli nsi olwokuba copyright mwami Museveni yagibawadde gwe ng'omuyimbi omu ku bayimbi ab'amaanyi mu ggwanga Uganda what is your say ku nsonga eyo okusookera ddala nagambye njagala nnyo okubeera analytical yes saa kwogera bintu bye siinaako mutwe n'amagulu yes wabula ekitono kye mmanyiiko njagala okwogera ku copyright bills nyingi nnyo zize mu parliament ne ziyita parliament passes very many bills in parliament but implementing them and enforcing them ekijja kifuuka ekizibu kati copyright eno yayise kkiriza obagaana bw'eba etegeeza nanze nga bwe nakitegedde bw'ebanga etegeeza nti radio zirina kusasula buli lulimba luzannya TV zirina kusasula buli lulimba lukola ki luzannya ba DJ Mabaala balina akubya oluyimba lwa Kamiiri ng'akola ki ng'asasula kati kitegeeza copyright egenda kuyambako abatono abatono abanene ab'amaanyi eyongera okuttira ddala abangi abanafu oba ntegeera bungi statement yange nti teri radio ejja kwagala kuba luyimba lwa upcoming erusasulire era egenda kuba shiba kenzo kubawalukaga abatono ennyo 15 abanene n'aba ne listener selection abantu nga basaba ennyimba tebajja kusaba lwa upcoming kubanga terunabafumanyika kitegeeza kigenda kulemesa n'abayimbi abapya okumanyika ate anaamanyika atya tolimba lw'okulukuba oyagala bakumanye kyokka ate n'okusasula basasule tosobola kujja na miramu ebiri neso oluyimba lwange luno njagala mu lukuba ensi emmanye naye ate munsasule sente nga gw'omu bweyegayirira so ndaba nga bagenda kukuba ez'abanene mu mabaala ez'abatono abangi ennyo beyongera okuba abaki luli babadde bafunamu abangi abanafu luli babadde bafuna mu radios nga zikuba kubanga zikubira bwerere kubanga luli badde blanket license nga radio ba TV sasula omulundi gumu omwaka ne wa UPRS wano bagigambye nti buli wokuba oluyimba lwa Walukaga musasule kitegeeza agenda kunoonyaamu ano kiringa bwolabanga timu y'eggwanga coach alonda timu y'eggwanga mu clubs ennyingi abagenda kulondamu abo abalungi bokka bayitibwe ku national team bali bonna abasigadde bakoleki basigale kati ne wano siraba muyimbi mupya bwagenda nakufuna breakthrough kubanga bagenda ddukuba balukubire ki teri alumanyi lupya ate tebali willing kusasula kubanga teri alusabye naddusaba kyendabako kyokka nti naye yo copyright nnungi naye akoko kake kan confusinzeemu nti tegenda kuyamba abanene abatono eyongera okunyika abanafu abangi awo kajenyiza okukyogera omukulembeze wa federation of course yavuddeyo nayinti nga nagamba yani mwami Idrisa Musozi nagamba federation nagamba nti ayagala nali manyi federation yeri yagamba ayagala kubinyika mu nsuwa olwokuba nti amaze okubanga abaderivalinga abafunidde ekintu ekyo kati kyesaawa nagamba abalala nammwe mukwatemu ekirala nakaseera mugina emyaka 5 etulabanga Walukagaye president w'abayimbi ba Uganda Federation president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nyongere kujuliza Robert Green yawandiika the 48 laws of power yes but the first law tells you advises never to outshine the master once my president comes out with a statement that sente zaja federation it would that money would be used to construct a hospital kakati simanyi bwenyiza kudda bigambo bya mukama wange yagamba nti zaali zisaana kuzimba ddwaliro ngero olaba kyekijja okuyamba abantu abangi nange omuyimbi bwe ndwala nga waliwo eddwaliro sigenda okunongoza tikyetagisa genda India nze ndowooza sisobola kugenda mu federation nakubeera president
nga kukwata sente zali badde ezeddwaliro nga mukama wange yayogera nze gwe ntambulirako ye mukama wange. Ekirala ntambi tolowooza nti nno abayimbi okuyisa copyright law eno bamaze ku making sure nti abayimbi bonna bamaze abasinga obyo bamaze bayingiza mu NRM era wekibadde kakati waliwo omuyimbi agenda okuwaana ebintu nga biwabula NRM yadde okuba NRM tekisoboka kati bagenda kuyimba nyimba kira copyright yajjidde ki kuba gwe mbuulira kwabo bonna waliwo ayinza okuvaayo n'akola ataaka ku gavumenti ate basobola bamaze okulya sente za gavumenti tekisoboka kati ate copyright ejjidde bayimbi ate oleda abamaze okuyingira mu gavumenti bagenda kuyimba bata njaga mpulireko kunyimba bagenda kuyimba bata bakyaddamu okuyimba ebinyiga abantu bajja yimba ez'omukwano bagambye konfugundi ziri 3 tebajja yimba byabufuzi nga balukagga bajja yimba ez'omukwano anti ekintu ky'omukwano teri gwe bayigiriza mukwano nti gubeera bwe guti ate era teri muntu agamba nti bwe siba mukwano nfa naye bwatabawo ddagala omuntu ofa lwotaba na mulimu tolina bw'otambuza makaago ebizibu byonna effamire yo naye omukwano gwo bangi n'abali mbufumbo nga tebali mukwano. It's not a necessity, it's not a need, but it's a want. It's a want. Yeah. Tulikuwa kubeera nga tusukkawo wano olunaku olwaleero asogola ligula wamanyira si wamasibula tugende mbulayo eddakiika ogenda okulizendigiriza ziweddeyo sawa 5 ziweddeyo. bannange tweyanza nnyo mwami Mathias olwakagga olw'okutuwaayo ko kadde kano tukunoonyereza ebbanga nze okimanyi nkunoonyereza emyezi ng'ena mwaka kubeeri nga tumukubira akabe wonna wafiirwa abalwanyi be saagala nnyo okwogera bintu byenseka bye nakugambye nti omusomesa wange Mwesige head of department yatugamba nti nakano kendabadde oba okyakajjuke nti okwebaka n'abakazi abangi kifula omusajja nyonyola nti olina n'amaanyi amaanyi g'omusajja kulabirira maka ge buvunaanyizibwa gemaanyi g'omusajja yes onfuna bulungi nnyo so kati nange okwogera ebingi ebyo noonyeza nnyo naye nga noonya njogere ki mbeere nga baana bamala googera sajja we twalina sekandi awo so twalina ekyuma abeebudu namuyimako mukyatusomosa Lwera sekandi twalina ekyuma yagamba nga nze simala googera nawe tomala googera kale tweyanza nnyo tweyanzeege tugenda kubanga tusukkawo wano olunaku olwaleero okujja okubeera nga tubeebaza n'okubeera nga tubasibula okubeera nga tubagaliza Mukama Katonda abeere nga abakuba yonna gye muli ti mubeere bulungi mweraba.